Kaakati omukyalo ono agambye bbaawe nti agenda mu kyalo okulaba ku maama we mulwadde era n'asaba bbaawe ssente eza transport ezigenda omutwala mu kyalo n'amala n'amusaba ne ku ssente z'ebintu by'agenda okugula okutwalira ku maama we omulwadde mu kyalo. Omusajja tabadde mubi, abaze ssente za transport n'azikwanga omukazi n'abala ne ssente z'ebintu by'agenda okutwalira maama we mu kyalo nazo n'azimuwa. Kati kumba omukyalo ono tagenda mu kyalo, abadde alimba kabadde kabadi. Omukyalo ono nga yategese birthday dinner eyo emabbali era nga yayise mikwano gye n'ayita ne ba boyfriend be 7 ku mukolo guno omukyalo ono gwe yategese. Ba boyfriend bano buli omu yamutuuzizza mu kasonda awali akazikizazikiza. Teyabaleetedde kweriranagana kubanga bayinza okwenyumiza ebyama, bayinza otandika okufulirawo omukwano ne batandika okwenyumiza ebyama ku mukyalo ono. Yayise ba boyfriend be 7. Ono bbaawe ow'ewaka aba wa 8 naye ye teyamugambye. Kati kumbe bbaawe yateeka ka tracker mu ssimu ya mukazi we era yamugoberedde mpaka ku mukolo guno gye yagutegese. N'abeerawo omusajja ng'omukyala tamanyi nti mu kifo bbaawe mwali. Wuliriza ebyaddiridde. Nga sinnabakutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Munnange obutamatira bw'abakazi omukyalo ono ng'olunaku lukeera ku makya ng'alumba omwami we ng'amugamba, mwami bankubidde essimu mu kyalo ne baŋŋamba nti maama wange mulwadde muyi, olwafumba ekiboozi ayagala kudduka genda ku mukolo gwe yategese ogwa birthday dinner nga bbaawe ye tamanyi. N'ebintu bino byonna byonna mubikola abasajja tebaba basiru. Osobola okwefuula omugezi naye muganda wange teri musajja musiru nga yakuwasa. Omukyala ng'agamba bbaawe nti munange bamuŋŋambye nti maama wange mulwadde neetaaga ogenda okumulabako, naye mpaayo ku ssente za transport ompewe ne ku ssente z'ebintu bye ngenda okugulira maama wange mu kyalo gy'akola ki, mu kyalo gy'ali bye mba mutwalirako. Omwami ng'amugamba tewali buzibu. Omwami ng'abala ssente bulungi nnyo eza transport ng'aziwa omukyala, ng'amaliriza ng'abala ne ssente z'ebintu mukazi we byagenda okutwalira ku maama mu kyalo nga kasukaali, migaati, biki bwe bityo nga nazaazimuwa. Omukyala ng'agamba nayanziza nnyo mwami. Omugamba tewali buzibu, tuuka ki, tuuka bulungi. Nga munnange omukazi yeetegeka bulungi nnyo ng'akwata kkuba agenda. Bwe yabadde ava mu maka ga bbaawe yafulumye ayambadde shaliya, ng'ayambadde shaliya. Kumbe mu kasawo akweseemu olugoye olulala, ng'akweseemu olugoye olulala, buno obugoye buno busomino, nga bw'abeera mu maka ga bbaawe ayambala ngeri ya kisiraamu. Eyo gye yabadde agenda ku pate gye yategese mu bubba nga mu kasawo akweseemu olugoye olulala era ng'akwata kkubo ng'agenda. Kati kumbe omukyalo ono tagenda mu kyalo kulaba maama we, omukyalo ono nga yategese ka birthday dinner n'ayita mikwano gye gyonna gyonna emiwala. Teyakomye okwo, n'ayita ne ba boyfriend be bonna 7 baalina bamanyi abamukwana, nga nabo basajja batu tebakimanyi nti ku mukolo gwe bazzeeko kuliko basangi baabwe. Okumanya omukazi ono mugezi muyaaye ate ajooga. Ba boyfriend bano buli omu yamutuuzizza mu kifo kikye. Omu n'amutuuza eri mu kasonda mu kazikiza, n'ono omulala n'amutuuza eno mu kazikiza ku mmeeza ye, n'ono n'amutuuza eno mu kazikiza ku mmeeza ye, n'ono n'amutuuza eno ku mmeeza ye, bonna nga bali mu kifo kimu naye nga bonna tebakimanyi nti baagala ku mukazi omu. Buli omu ng'alowooza yazze kwateninga birthday ya girlfriend we. Munnange ng'omukolo gutambula gukwajja mu maaso. Kati kumba omwami ono ow'ewaka gwe njogerako yakwata ka tracker n'akateeka mu ssimu ya mukyala we nga kasobola okumulaga location ya mukazi we wonna wonna w'aba abeera. N'akateekako agenda okulaba ekitundu mukyala we kyalimu tekifaanana kubeera mu kyalo. Kyava atandika okugoberera track eno
bwe yagoberedde katraka kano kamusudde mu kifo ekitegekeddwamu akabaga akalinganga amazaalibwa. Omanyi omuntu okutegeka birthday naye n'atagamba bbaawe, ye n'agitegekera eyo emabbali. Kati sente ezaategeka akabaga kano yazijja mu omukyala gwenjogerako, sente ezaategeka akabaga kano ono omukazi yazijja mu bano ba boyfriend be bano be yayisa abalala. Kati ate nga buli omu ayagala abeere ku mukolo gwa girlfriend we, naye nga bonna tebakimanyi nti bacontributinga ku mukolo gw'omukazi omu, ate nga buli omu amuyisa mu ngeri ya njawulo. Bw'asulako ewoono ng'avaayo, ng'agenda asulako ewoono ng'avaayo, ng'asulako ewoono ng'avaayo. Bw'atyo bwe yabakuŋŋaanyaamu ssente ezaakoze omukolo guno. Munnange ezadde teziri busa nga ne bbaawe atuuse ku mukolo. Kati bbaawe bwe yatuuse ku mukolo, omukyala teyalabye bbaawe nti azze. Teyamulabye. Wabula mikwano gy'omukyala gye gyalabye omusajja. Kati bannange ku nsi ya Katonda eno emikwano mizibu. Bannange emikwano mizibu. Naye tewali kintu kisinga kuba kibi nga mikwano miwala. Bannange emikwano emiwala mizibu. Osobola okukola ekintu okwagala okubasanyusa, kubanga ono yakoze ka birthday kano okusanyusa ku mikwano gye baliire wamu. Ne mukimanyi nti mikwano gy'ono omuwala kuliko omuwala eyalabye bbaawe nti azze ku mukolo n'atamutemyako. Teyamugambye nti munnange bbaawe ali wano, bbaawe ali wano, bw'oba obaako ne by'oyogera toyogera nnyo oba weetegulemuko bbaawe ali wano. Teyamugambye. Singa yamugambye, bbaawe teyandirabye oluusi mukazi we nti mukazi we ali wano yategese omukolo guno. Naye mukwano gwe kennyini omu ku babadde ku mukolo yalabye bbaawe omuwala ono era teyagambye ku mukwano gwe nti bbaawe azze. Bbaawe kye yakoze ng'afuna mmeeza waatuula. Eno kappa tekakutte. Abayimuka ne boogera ne bawaayo ebirabo bayimuse. Ku ba boyfriend abamu ababadde bazze ku mukolo guno kuliko eyakutte akazindaalo. N'atandika okwogera. N'agamba bannange nebaza Mukama kubanga mukyala wange oyo girlfriend wange awezezza emyaka bwe giti egy'obukulu. Era bannange mwenna abaze tubeebaza. Nze bebi wange oyo yaŋŋamba omusajja nga tatandika kweteteggula. Omusajja nga tandika kweteteggula byama. Omukazi kyabadde tayagalirako ddala kubanga mu kifo kino mwabaddemu ba boyfriend be abalala. Kati ba boyfriend abalala bagenze okuwulira musajja munnaabwe ebintu by'ayogera. Ayogera alaga nti ono mukazi we era babeera bonna. Era ng'ebigambo by'ayogera alaga nti n'ekiro ekyakeesaluli baasula bonna. Nga bonna bibasoobera. Buli omu yabadde nga tandika okwennyamira kati kumbe ne bbaawe ow'ewaka naye bimugwa mu matu. Nga mukazi we n'ekiro ekyakeesaluli teyasula waka, kumbe yasula eno mu wa musajja mulala. Omusajja ng'agenda ayogera ebyama ku muki, ng'ayogera ebyama ku mukolo kuno. Mukazi we jjukira tannamulaba nti bbaawe waali ku mukolo. Yamugoberedde n'asanga omukolo gwe yategese. Yagenze okumutunuulira omukazi ayimuse, omusajja ayogedde ebyama, omukazi ayimuse n'ajjako omusajja akazi n'amugamba biki by'oyogera naawe. Ng'ayambadde akateeteeyi kalikoma muno kalaga bisambi, amabeere osobola okugalaba eno essayidi n'essayidi. Eyavudde waka ng'ayambadde shaliya, eno ku mukolo gy'ali nga biralamu. Nga biralamu. Omusajja yabadde we yabadde n'asirika bw'ati. Omukazi yamulimbye nti agenda mu kyalo okulaba mama we mulwadde. N'amuggwa n'essente za transport, n'amuwa n'essente z'okugulira omukadde ebintu. Omukazi ali eno yategese ka birthday dinner, ali n'emikwano gye saako ne ba boyfriend bali mu kucelebratinga. Abasajja bano byayise ku mukolo baatabukiddeko. Bwe baatabukiddeko buli omu ne yeekyandaga ono mwa mukazi omwenzi erere. Bbaawe kye yakoze nga ye yeetegula ng'avaawo. Yagambye ze sigenda kubeeramu ono katemba kamulinde ewaka. Eno ku mukolo gy'abadde byonoonese. Abasajja bonna bamugudde mu byonoonese fulaati. Buli omu amuguddemu atandise okubuuka mu ssanda.
ewantu wokka w'asigazza eno ewa bbaawe waka gwe yalimbye. Omusajja ng'akwata kkubo ng'adda waka ye yeetuulira. Munnange omusajja kye yakoze olwatuuse ewaka ng'alyoka akwata engoye z'omukyala zonna ng'azipaakinga mu nsawo ye ng'aziteeka awo ku mulyango, ng'atuula mu ddiiro ye yeddira ku ssimu ye na ku firimu ze nga yeerabira. Zabadde teziri busa, pate ndowooza teyawedde bulungi, ng'omukazi yeewuuyo nga yeekomezzaawo ewaka. Yakomyewo anyweddemu ng'atamidde engeri gye yabadde ku pate yadde tebyatambudde bulungi nti abasajja bali beeguddemu. Omusajja omu yayogedde ebyama, buli omu n'alyoka ayimuka nga yeekyandagga, nze nange abadde annimba, nange abadde ankola bw'ati. Ng'omukazi munnange oba pate yawedde etya, n'engeri yadde baguze ebyokunywa n'omwenge yabinywedde. N'agamba bano kasita beekyanze, ninayo bba wange gye ndi omufumbo. Nga munnange omukazi zadde teziri busa ng'akomawo ewaka ewa bbaawe gwe yalimbye. Bw'akoma ewaka ng'akonkona, omusajja ng'amuggulira teyabadde na buzibu. Omusajja mu kumuggulira omukazi amaaso gaatuukidde ku keesi ze, engugu ze ez'engoye, nga mugamba ate mwami olagawa nga mugamba ate ani alina gy'alaga gwe ogenda, nga mugamba ate biki by'otegeeza anyweddemukko n'ekkenge. Ng'omusajja amubuuza ovaawa? Omukazi sebo nga tandika okwekalakasa, saakugambye nti ngenda kulaba mami mulwadde. Nga mugamba ewa maama wo banywayo omwenge, nga mugamba nedda mbadde ndi mukomawo mu kkubo ne wabawo mukwano gwange eyankubidde ne ŋŋendayo, kati bwe ntuuseeyo nsanze yaguze ku mwenge ne nnywako. Namugamba kale kwata ebintu byo otambule ove wano oddeyo wa mukwano gwo gy'ova. Ate nze lwaki yeekalakaasa olwo. N'amugamba nja kukusabula, kwata ekkubo ogende oddeyo ewa mukwano gwo gy'ova. Bagambye simanyi gyo kyova kkola. Ebintu bye wategese n'abasajja bobadde wayise ku mukolo ku birthday eyo gye wategese, golooza sibirabye sibadde eyo. Birthday ki? N'amugamba tewategese birthday n'oyita ba boyfriend bo, waŋŋambyeko nti olina birthday. Mbaddeyo era buli kimu nkirabye. N'omusajja ayimuse n'ayogera ebigambo simanyanga bwe yasula naawe luli, byonna abyogedde mpulira. Wannimba wano nti simanya ogenda simanya wa, kumbe ogenze wa musajja mulala, kola olunaku tewasula na waka, kumbe wasula w'oyo musajja. Omukazi nga tebimuggwako, nga tekalabaaya. Jjukira bali beekyanze, tekyali omu gy'ayinza kuddukira. Ono ow'ewaka gw'abadde alina ng'akabiriiti naye amuguddemu, amusibira bibye amugoba agenda. Kati okumanya abakazi bazibu nnyo. Omwami ono bw'abadde annyumiriza ebintu bino, story eno, aŋŋambe CEO nkubuulire, omukazi ono omulaba, bazadde be baali tebalina ssente yadde n'ekikumi ng'ate asoma. Ne nkwata ssente zange ne mmuweerera, kuba namuweererako kko okusobola okumalirizayo kko ku misomo gye. Nakwata mu ssente zange ne mpeerera omukazi ono, ne nakikola. Ebyo byonna nabikola kubanga nali mwagala ne mmuweerera. Naye olaba abakazi bwe bali abazibu abatasiima yadde. Ne mmugamba abakazi bazibu. Omukazi ne bw'omukolera ki muganda wange, omukazi nga tasiima abatalisiima. Naŋŋamba omukazi ono ku bintu bye mmukolere n'embeera gye namugya, yandibadde teyeeyisa bwato, yandibadde yeekwata bulungi, tewali kye mbadde simuwa. Buli kimu abadde akifuna, abadde tajula. Naye kinneewuunyisizza nnyo kubanga ate abadde angattikako abasajja abalala 7, ng'ate bonna abalaba n'abawanako.
kwegamba nze mbadde nsula n'omuntu nga ndya bintu biryemu bw'aveewo omusajja omulala okumwebakako bw'akoma ewange waka nange ne mwebakako mu butuufu omukazi ng'ono kisiraani kyereere ekisinga okuba ekirungi simulinaamu mwana akwate ekkuba agende sirina kye mulekedde talina kyandekedde tomanya yandibadde ansiba n'olubuto nga simanyi ng'olubuto lwa musajja mulala ate nange nansiba olubuto ate nga waliwo ne possibility endala nti omukazi ono abadde asobola okufuna olubuto n'atamanya taata wa lubuto mutuufu kubanga abasajja abadde yeebaka n'abasajja 8 baboyfriend eri 7 ne bbawe wa 8 kati awootire ekitonde ekikazi nze namugambye musajja munnange gobagoba embwa tozza gobagoba embwa tozza goba tozza agende abonaeboneko ajja kutegeera nti yasuula byebyo biri ku saidi naye abakazi abatasiima mu mitima gyammwe ne mutabira abamativu era ne mutabira contented mu mitima gyammwe mukyabonaabona nnyo mu nsi ya Katonda eno era mukyadaaga nze mbabuulira mpaka we mulituuka kaseera ne mwekwata bulungi ensi eno eribagondera era eribatambulira bulungi naye mugenda kubanga kidoli asanze yakufukamu mwetereeze CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mwebale kusubscribinga sako n'okuba nti ate mugoberera n'okukomentinga mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika mubere bulungi mweraba peace and love